ebirungi n'ebigendererwa by'abayisaamu abahamadiyya waateekebwawo emikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo wamu n'empapula z'amawulire ziyambeko mu buweereza buno. Tutunuulidde enkola abasasi b'amawulire abavudde mu mawanga ag'enjawulo abadde bakulirwa Umar Safir ng'ono yakulira MTA Africa, ekitongole kyagunjibwawo abakkiriza abahamadiyya era nga kitambulira ku musingi ogwa bannakyewa wansi wa MTA International. We have over inside the main live marquee, we have probably 10 cameras which are running the live links across the world in high definition. Then we have various sub-teams who are working in respective languages. So we have the Arabic team, we have the French team, we have the African teams, and each team has their own crew which have their own camera kits. So we have a very large operation going out to many channels and on many different satellites. Wateekebwawo nno n'omutindo eri ebitongole by'empuliziganya eby'enjawulo mu nsi yonna bye gulina okugoberera mu byonna ebikozesebwa wamu n'abakozi bennyini. It really requires teamwork because from every position, from the person who's on camera, from the person who's on the sound, from the person who's adjusting the colors, and to the final output, if everyone knows their role and responsibility, then you can maintain the best quality. So we also make sure that we have the highest level of equipment to capture the best quality videos and pictures throughout the Jalsa. So we focus not only in HD, but all of the speeches of His Holiness are captured in 4K, the very highest quality, and we try to maintain that throughout the Jalsa so the viewers have the best experience for the viewing. Enebaddemu ku nsonga halifu owokutaano Hazrat Mirza Mazrur Ahmad gy'akalaatidde abakkiriza bano nga Jalsa Salana eno ey'omulundi ogw'ataano mu esatu esemberera okuggwa. Era nina essuubi ly'amaanyi nti oluvannyuma lw'olukungaana nga luno empeereza ya BBS tegenda kubeera y'emu, egenda kweyongerako kubanga abakugu baffe abazze wano bafunye ate obumanyirivu mu bintu bingi ne basinkana bannamawulire bannaabwe abava mu nsi ez'enjawulo ne bagaziya enkolagana. BBS Telefine eri emu ku mikutu egyafuna olukusa era nga yeetabye mu kuweereza byonna ebibadde mu lukungaana luno. Ekiwandiiko kye baafulumizza ekiriko TVs ezigenda okulaga omukolo guno mu nsi yonna mu Uganda yabadde BBS Telefine. Ensi endala zibadde zirinayo televisions endala naye mu Uganda abahamadiyya community bo bala nti BBS Telefine ebamala ebawa service nungi. Yeah, I think BBS has a very large coverage. They're a channel which has very good standards and a very good range of programs. And of course, the community in Uganda is of course partnering with BBS on a regular basis. N'abantu b'abeena abawangalire bunaayira nabo bakisanga nga kyangu okugoberera ebifa mu nsi naddala nga biri mu lulimi oluzaaliranwa. Era kino nkyebaliza Obwakabaka bwa Buganda obwafuna ekirowoozo kino okuggulawo BBS okulaba nga mutuusa eddoboozi naddala ku ffe bannayuganda abali ebweru. Kuba BBS tukoledde omulimu munene nnyo okututuusangako amawulire. Stephen Chwanuka, BBS Telefine wano e New Hampshire mu Bungereza.